twawulira maama bw'azuuka kufuluma bweru ndulu ye yatuzuukusa bwe twamatuka okuddamu okuba endulu okugatta ku ye maama n'agamba n'ayatula n'agamba nti Abeli totwala bintu byange totwala nkoko zange. Abavubuka bano baakubira Regina Kasuzu emyaka 77 emigo nga bamusaba ensimbi fulani batwala walage n'enkoko bye baatuse emmotoka ya taxi yali bapangisiza Mtyana. Abakwate kuliko ne mutwani w'omugenzi Abe Katalemwa eyalesibwa ni basatu ne batanyina. Abooluganda bagamba nti taxi eno yasose kufa n'oluvannyuma ne balaba abavubuka bano nga bagisindika nkuba beetegerezayo Katalemwa gwe bali bamanyi obulungi. Bwe naggulawo n'ankuba mu ttooki bw'ati n'angamba kati muyiteewo mugende musindike emmotoka eri temukolima ffe tusobole otambula obulungi tutwale emaali. Bwe neetegerezaako ye yeeyita ddereeva n'ate nga mu kiseera ekyo yali akola nga basomba enkoko ng'alina munno okubiri nga basomba enkoko nga baziteeka mu mmotoka. Kasuzu yadusiddwa mu ddwaliro Mulago ng'ali mu mbeera mbi nnyo ddala era abakira logotana kimu nti mwana we Katale munzise obudde bubadde bukya n'afa. Olubalala lw'okufuna amawulire poliisi y'Emtyana esitukiddemu n'egenda amaka g'omugenzi okukola omulimu gwayo ogw'okunoonyereza gye baakwadde Katalemwa alomboze ne banne. Abalala bakwatiddwa kuliko Abdul Senguba eyabadde dereva wa taxi, Elon Lukengi ne Fred Katula mu kiseera bonna bakuumibwa mu kaduukulu ka poliisi Emtyana nga Peru Mukaso omwogezi wa poliisi mu Central Western bw'annyonnyola. Bano nno baakuba omukadde ku mutwe baamukubisa akatayimbwa na teyafiirawo naye yafudde jjo e Mulago. Baamulumba nga baagala nga bagenda kubba enkoko z'ebikumi 400 era ne bazibba ne badduka. Newankubadde twabakutte ate kibi nnyo nti omukadde yafudde. Senguba mukuwoza ku byonna byeganye n'agamba nti bamupangisiza kutwala maali mu batumi budde ekiro. Tuleeta lugezigezi. Okimanyi nti omukadde yafudde? Bwe omuntu gw'omweso mumumanyi. Kati no cooperate with us otuwe information olidde? Yakupangisiza n'akuvuza enkoko enzibe ng'ozitwalawa. Mukasa ategeeza nga okunoonyereza ku musango guno kukyagenda mu maaso n'agamba nti bano obudde bwonna bakusindikibwa mu kkooti bavunaanibwe. Era Kaseeta omugenzi yaziikiddwa akati mu maziga n'okukulumira oluganda lwabwe Katalemwa olw'ekikolwa kino. Lokakajiri yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.